wewaniriza eri abatulaba. Ya amanya gange bampita abawo Frank omusajja munyakole president wa TikToker Uganda era abaana gwe baagala era gwe balonda. Okay. Mukulikeyo mukuziika. Twavuddeyo twageze ne tuzika munaffe Asiya twasobola n'okulimu era ne tuziika era twakumya obulungi Mukama n'atutuusa n'atuze bulungi e Kampala. Wali ogambye ogenda teekawo enteekateeka transporting aba TikToker banno. Kyabadde kitya? Enteekateeka eyo nakwatagana ne SB4 ne Mama Fina. Abaana nemba transportinga era nemba tuusa bulungi nemba komyawo e Kampala era wekyali. Twafuna zi buses, coasters. Nemba twala era nembaza. Omulimu gwange nengukola. Sima Mama Fina okunteekamu obwesigwe ne SB4 n'abantu abalala. Baazikirizamu ne basindika ssente zaabwe ku simu yange bagamba president gwe olina okukola ekintu kyonna kino. Mama Fina simulabangako era mwetaaga njagala mulabeko kuba mukazi wa kisa mama. Si Mama Fina mama w'abantu kuba naffe tuli baana be akoledde abaana bangi ffenna tumwetaaga. Embeera yali etya mu kuziika Asiya? Ya embeera yo mu kuziika Asiya yali nungi. Sajja ba people power mbebaza n'osikwebaza kwonna. Sajja abo bantu balungi. Kwanze mbadde mbalaba ku TV nga babeera mu kavuyo ne poliisi buli kimu. Sajja abo natuuka bwe mala okutuuka ne bwakya ssaawa 4 ne bampita ne bakola meeting. Ne bagamba Mr. Frank gwe president waffe wa youth bagamba TikToker naye tulina president waffe atukulira His Excellency Bobi Wine Kyagala. Ne bagamba tugenda kukuwa omukisa twagala oyogere era ne Bobi Wine akimanyi. Ne bagamba abantu batandika ssaawa 4 okuwa speeches. Ne bagamba tugenda kutegeka gwe Charles ne Bobi Wine mugenda genda mu tenti y'abenganda za Asiya mugenda kwogera era ne bakikola abantu ne basooka bambuuza Frank abaana bano bokulembera obatwala mu gavumenti obatwala wa ne bagamba ebyo sibimanyi. Ne bambuuza kyaliwo Sefuko yakuleeta ku social media nga tulaba akola zi live ng'awaana muhoozi. Ne mbagamba obukya Sefuko yava mu kkomero omulundi ogwasembayo nakubira Sefuko ne munyonya ne mugamba Sefuko weesonyiwa ebintu byaki bya muhoozi kubanga omuntu atulugunya abaana asiba abaana atugamba muntu wa muwala wa Museveni full figure. Ngamba ebintu ebyo bisooka biwe mu space bireke teri kyogenda kufuna abantu bali kukyawa ate akusiba wa gavumenti muntu wani wa Museveni. Sefuko nangamba mpulidde Frank era nakidda mutatanga muku kola ziraivu nga akola ebintu ebya muhoozi nakireka. Abantu aba people power bwe natuuka ne bambuuza ebintu bya Sefuko kubanga akola ziraivu nga ayogera ku muhoozi bikine ngamba Sefuko ye ffenna tuwagira Museveni naye Sefuko ye ebyo yabeera mu bintu bye ne muhoozi tamulabanga kunange simumanyi. Basajja ne bagamba kusizaamu ekitiibwa abantu bangi betukubidde emikono bwegita ate nga ba NRM ne bambuulira Majjambere ne bambuulira Minisita Nabanja bagamba kati olw'amaanyi tukwagala era ne bagamba tugenda kukuteeka wamu ne Bobi Wine. Bobi Wine yatuula wano MP omulala gwe simanyi n'atuula wakati nga Bobi Wine ali awo ne tutuula mu mukeeka ne bampa ekitiibwa ekyo. So mbebaza abantu ba people power. Kyenjagala okwogerako ku vidiyo eno eri kutambula Bobi Wine yatuuka bw'amala okutuuka ne bantu ne bamuwa emikono nasimba omukono gumu ku mukeeka ne muwa omukono gumu bwenti ne mani mbujja mangu era yakola bwati ne bwogera bwati omuntu atakubuuzizza oba akuganye nga Museveni oba yakikolako mbabazi yandikoze bwati naye yakola bwati emikono gye ebeera respect yeyo. Kati gwogamba yakwata mu ngalo? Yes yankwata mu ngalo era nejjo abantu ba people power bankubidde nengenda ku kitebe kya people power Kamoocha ne bambuulira buli kimu ne bakubira ne wisdom kaye nze nali siyingirangako mu office za people power ne bangamba Frank video eno gye etambula mbadde tusaba otusonyiwe tugenda kwogana president waffe tulabe nga tudefendinga video eyo ne wisdom kaye yabaddewo n'omwana bamuyita Sky Soldier buli kimu nenvaayo zaadde ssaawa nga 7 nenvuga emotoka yange nenvaayo. So nkubiriza omuntu yenna nga oli ku social media nga weefuula nti owagira Bobi Wine ne muposting ebintu ebyo ne mukuba Frank oba tokuba Frank nze Frank sigenda kulembera Uganda siagala na bwa LC1 nze ekitiibwa kyange kyenine kyaba TikToker kimala okunoonya ssente teke mu wallet yange. Njagala tutunulira omuntu asinkana Bobi Wine aba ayagala okumuwa akadde wateekayo engalo nga tewonayita na sekendi n'ozijjayo ki ekyazi kugisayama? No abantu baali baleeta emikono kati nze bw'anateekayo bwenti naye n'aleeta kati nenzijjayo engalo omukono omulala n'aguteeka mu bantu abantu baali bandi pressure nga nnyingi naye oba yankwata mu ngalo oba teyankwata mu ngalo nsuubira kubawagira Bobi Wine waliwo agenda okutuuka okufa ate nga omaze emyaka nga 10 ng'omuwagira nga tofunye respect abantu ba people power gye bampa okiraba oba emisajja okola ku TikTok okwo kyova olaba Bobi Wine teyakwata mu ngalo nze nga ki
ati aba TikTok mwogere bitakwatagana. Nze Franka ne wa respect sivuma abantu sikikola era mbana bange bano ba safe ko baba 10 mwe muri abana bavuma abantu era naba stopping ati bakyabikola nze sivuma abantu era singa nali vuma abantu abana abo tebandi impade platform eyo okunti ekawo era ne Bobi Wine ali akimanyi wendi so ze sina kyemanja Bobi Wine bayankwata ngo bate yankwata muno tekina kye kitegeeza anti bagamba yakwata mu ngalo z'omwana omuto omusajja omukulu atakukwatamu no ze kyemanyi nganze yankwata mu ngalo ate office za people power weziri bajja kyogerako kubanga mwebwe mukikuliriza nti Franka tebamukwata mu ngalo kubanga ayina enyindo mpavu kuba waliwo gayi bamuyita UJ extra yefuula ayagala people power yakoze live yesterday n'agamba nti Bobi Wine yali agenda kukwata Franka mu ngalo yalaba enyindo n'akawalaata n'ajjayo emikono gye kati awo obeera okuba Bobi Wine ate ekitali kituufu omukazi wa Bobi Wine nsubira ayina enyindo ng'eya Franka taata we omukazi wa Bobi Wine tribe age emu Bobi Wine teyajja kulembera baganda yajja kulembera abantu bonna abanyankole bagusoga bakibuli kimu bwabanga ayagala wa president so abantu abali ku social media nga bakozesa ekyo baba bakuba Bobi Wine tebakuba Franka tuddeyo ensibuko y'okubeera president wa TikTok ani akulondera wabifuna kyali bwe bati okulondebwa ku bugundi bwa president wa TikTok basooka ne bateekawo ekintu nga bayita Mr. TikTok ne bateekako ne gayi yasooka nemusinga akalulu ne bateerako owokubiri era naye nemusinga akalulu kati wemala okusinga oyo owokubiri tulina abaana bali wano ku ground ya Kampala basefko ba Tomudi baani abo ba Despacito abaana bangi bagamba mayi Franka mubadde ku kifo kyabwa Mr. TikTok tobidamu stop it fe tugenda kutongoza nga president waffe era bagula n'awadi yabwe shaga n'abagenda jimpa ngenda bayita balaje ne tulije starting ekibiina kyaffe ekyaba TikToker era weekiri kati kigenda weza abaana emitwalo ebiri kiri registered bwe tufuna eyo omuntu atuteramu akasente ne tufuna nga kadama ali obubi omwana TikToker oba 10 yavudde mu komera talina za lenti ne tumumwayo agamba mutandika bakulondala kuba ina akasente naye obudde buno kaggwawo era bagenda no nze teri muntu alina sente ku TikTok nze sina muntu gwensinga sente ku TikTok nsina sente zendina sente zange zakulya nakuwako bakyali bange nakuteeka motoka yange evuga amafuta atambule ze sente zenina abasinga bagamba gavumenti yakusindika okyankanye TikTok maze ndowooza like 2 years ku TikTok okwo era nga boogera innocence afaanana bwe batyo tebayina sikolangako live nga ngamba abaana mugende mwogere NRM sikikolangako nerumbuye mwennyini twali ku live nga twetwala n'agamba abantu musooke muweemu Franka obudde ng'alaba abaana bonna balemedde ku Franka n'abagamba muweemu Franka obudde tujja kumanya wa gy'atwala abaana nze sitwalangako abaana mu NRM oba mu people power sobola kikola ekyo kate nekuba ne Bobi Wine abantu aba naye nze Franka ne bwenkuba sina kyenfiirwa ate Bobi Wine mukulembeze w'abantu singa kibadde kisoboka nandi mu meetings nenjogerako naye oba kunkwata mu ngalo nankwata mu ngalo nga bali kye baagala kyekyo kanze kyensaba kwegamba ofa kukwatibwamuko mu ngalo za Bobi Wine exactly anti bankuba nti tebankwata mu ngalo ensi yonna n'abewafrika sensa n'abebalala balakukuga ku issue singa abadde asobola yandimpadde omukisa nampita nankwata mu ngalo bamwagala buli kimu ku social media bade bagamba mu ngalo zange zirimu obutwa kati nze obutwa obuli mu ngalo zange obutagenda kutanze bugenda kutta Bobi Wine butwa kikaki obonze ndi kyuma so nsaba kumulabako ekyo tekikugobese ku bwa president bwa TikTok obutakwata mu ngalo tekisobola kungobesa ekyo tekiriyo abantu bwe bali abanyaga tebasobola kungoba nti president yakwata mu ngalo kisoboka naye nga mu byonna nze nsaba mulabe